ngambe musole aba najirabye adi ngenda kuleta ne yange ni yange kola ate yange yakabejja nyakubwaguliza kumalayo Taata Dr. Jose Chameleone atusuubiza otulaga anakonda oluvannyuma lw'omutabani okutulaga anakonda ye ne Dr. Jose Chameleone agambye ate oyo mwana nzaala muzaale ate yange egenda kujja kwegamba. Dr. Jose Chameleone tukusaba kimu osuubize ate otuukirize njangu olabe ku kye bayita anakonda togitya teruma gireke ebune obusonda omwana latlaika bannange naye atuli mu emuziro egamba oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone. By the way waliwo ekintu biringa ng'ebyokusaaga naye ng'amazima tebinyuma kale newaaba ggwe nga bagambye omwana wo yoyo kati ate Dr. Jose Chameleone shiwadde yonera obutambi anobeera nga yabulabye shiwadde anokubeera nga yabulabye oba si ki nga babumusindikidde n'agaana bugaanyi kububikkula. Ekimu ku ebyo okubumusindikira shiwadde babumusindikidde okubibikkula kiri eriye kubanga waliwo information gy'owulira ngazima n'ogamba okusinza akatambi oli kansindikidde ka video nga kafaanagana nga nakano kalinganga n'ogaana bugaanyi kubikibikkula olw'okukuuma ggwe omutima gwo. Naye taata okulaba obwereere bw'omutabani ng'ali ne mukamwana nakyo kiralamu. Tolabye bwa mutabani wo bw'okola bino abeera mukamwana kati ate ne taata naye just jokingire atusuubiza okubeera ng'atulaga kaigamba katuteekeko abiri tomanya Dr. Jose Chameleone ayinza otukwatibwa ekisa okukakana ng'atuyiyeemu naye.